Museveni oba Yosoferi Tibahabulwa Nyandwe Museveni yagulibwa ennyonyi y'obukulembeze gye bayita presidential jet esobola otambula negenda mu America nga temidde wantu weeri naye mukulu Yosoferi Nyandwe mukimanyi nti atya kati okulinnya ennyonyi ya presidential jet ne mutabani we tasobola girinnya kabere jeneti bazityo girinnya lwaki Nyandwe akimanyi mu system waliwo abamunoonya kasita banalabula presidential jet nti yesituse entebe oba esituse ludda oba mukuba munogole waggulu kati Nyandwe kyakola Yosoferi ennaku zino bafuna bombadi yemu Diddigi wabagende Rwanda jalinnya Diddigi wabagenze South Africa katainesi zagenda bawambyeko bombadi yemu era Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa yabadde agenda okulaba mulwadde munne Salva Kiir wattu era alinye bombadi ya lwaki teri muntu asobola kukuba bombadi eyo ng'amanyi nti bombadi yabasaabaze ennyonyi y'abanna Uganda teri asobola kuba bombadi kati Yosoferi okusinzira ku piresa mujita pressure nzijita piresa okusinzira ku piresa eri ku Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa kati bawambyeko bombadi yemu obatambuliza family kubanga teri mutemu asobola kuba bombadi nga manyi ti a passenger plane Diddigi mwatambulira Yosoferi Nyandwe mwatambulira kubanga abali ku piresa ebali bubi bamanyi babanoonya era bwe yagenze Sudan wattu yakozesezza bombardier kanso kenzijemu eddoboozi ne kuba kana akantu kalimu ki kalimu oluyimba mbanyonyole n'ebirala wulira yiyo kati mu contest ya katambi kano njagala nsoke mbanyonyole mukulu Riek Machar waliwo engombe egamba nti omulwadde alumya amuweese abafutuziike bafuba naffe Riek Machar mugenzi lwakuba akyalemeddewo Nyandwe Yosoferi mugenzi lwakuba akyalemedde botulasa Yosoferi Nyandwe abulukuse ani amanyi embona ng'ebulukuse waliwo yali alidde ku matugunda naye bandamu mwine ebintu mutaddemu eyali alidde ku ttugunda eribulukuse ettugunda livaayo nga lya kiragala omukwafu wabula bali baligenda litandika okwengera libuluka ne lifuuka lya kitaka oba chocolate color kati Yosoferi Nyandwe abulukuse amatama gavuddeyo kati gali eno bwe gati yenna afuuse kati abulukuse afuuse oba kati wakala kyentuufu kati kana akakono tekakyasobola okukuba jambo akateeka wano kati oli munne mugenzi munne gwe yagenza okulaba takyasobola kutambula atambula ng'ali ku sikeeti kati mufu munne yagenza okulaba mufu munne naye ng'ekigendererwa bwe bakwata Riek Machar ne bamusiba African Union nesindika Mzee Raila Odinga agenda ayogere ne Salva Kiir but Riek Machar Salva Kiir n'agamba African Union nti tetujja kusobola kuteesa nammwe buli agala okuteesa okulya Riek Machar mugende mutegeeze Museveni Raila Odinga n'ava n'adda ewaabwe kyekyatutte Nyandwe Yosoferi ogenda neera mwe yavuddeyo tebaamutadde kati nze njagala mumpulirize ekigambo kino ku bintu bibiri kuyinza okwapeningako ekimu
okusinzira ku magezi ga Yosoferi Nyandwe nga bwengamanyi. 1 government ya Salva Kiir eyimiriddewo ku SFC egikuuma. Museveni akimanyi nti Salva Kiir bamugjawo interest ze ne sente ze ne escape route ye somehow somewhere ejja kuba efudde. These are the two possibilities. Mu meeting y'ekyama either Museveni yasaze n'akola decision n'agamba Kiir nti omwami mumugjeewo slowly secretly mumugjeewo mpola oba mumuleke mu detention okujjako nga yeesaliddewo ng'amenyese that he can work under your orders. Those are the two possibilities. Kanzi banyonyole bulungi lino. Okusinzira ku nkola ya Museveni eyankunyigiriza empaka londeetereza manye ebintu bibiri byagenda okubanga bibasinkanye mu meeting kugamba Salva Kiir nti mukole enkola yonna eya clandestine mutte macha mpola nga bwatta bannaffe wano oba mumusibe mpaka kuwulira bubi lwanakiriza mu orders z'ogwe ng'omukulembeze nga bwazaakola abakulembeze baffe ab'ennono n'abakulembeze abamu nga bakkiriza nga abanyigiriza ennyo. Those are the two possibilities eziri mu nze zembagambye era mujja zirabako awutovuddeko. Kati mu contest y'akavidiyo kano kenjagala okubalaga Liaka Macha mufu ne Museveni mufu naye bw'olaba omusajja alemedde ku ntebe kasooke mbaleka video kano yali ku parade nga presiding over n'afuka mu mpale Liaka Macha uyo bamukerabidde. Nagira banga afuse mu mpale yeke nyini yetunula ko afuse mu mpale omusoro wamba yitamu yetunula ko afuse mu mpale Rachinseka waliwo akayimba k'omugenzi Moses Sekibugo ke bayita tozanyisa obudde bugendera era yakwagala atuuka n'akukyawa. Bw'owuliriza ebifa ku Yose Ibambi omukwatibwako ennaku naye ng'ate owulira obusungu lwaki agamba nti abantu bamwagalira alina obuwagizi takyayagala kwogera na waasuze n'okutambula yeekweka lwaki. Museveni oba Yosoferi Tibahabulwa Nyandwe Museveni yagulibwa ennyonyi y'obukulembeze gye bayita presidential jet esobola otambula negenda mu America nga temidde wantu weeri naye mukulu Yosoferi Nyandwe mukimanyi nti atya kati okulinnya ennyonyi ya presidential jet ne mutabani we tasobola girinnya kabere jene nti bazikyo girinnya lwaki